Yes, mbandiza akadde kano mwasiye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kale bagita Fad TV jimba n'amawulire agaba gatambula okwetoola eggwanga Uganda okusadya abaseebu munange ero mazaliwa ga mutabani wa Nakazibwe amakitwanga Mactom era nga ndowooza olengera ebifaananyi ebimukubiddwa wali ku Buffalo Pad mugambe kibadde so massive nnyo kibadde kyakabi nnyo kugambi babisharinze ku mutimbagano era nga seba kana akato kano kasandikiddeko social media sebo katazeko social media kana akana akato ne kasinga ne basiribu abasinga kali mu trendinga bitya era nga munnange byebyo Nakazibwe bwatyo akuzizza omwaka mwatutegulwa kana bakazala jjojjozibwa nisebo kawezezza omwaka yani believe batenga kituufu n'omwaka tegulwa kibategeeza tuli mwana bamuzaala mu mwaka guwedde mu mwezi gwa April bana April nga 3 omwaka tegulwa ne guno gugenze guweddeko okubanga n'omwana awezezza omwaka kyewuunyisa kubanga n'omwana kumpi yakazaalibwa banga sigwanvu nibula si bawezezza omwaka bali mukuza birthday ya mwaka gwe gumu kyewuunyisa nenga nina kubasaba mwongere okubanga mugyekomerako n'okubanga mugyefollowinga updates simba nazo bamugulidde obuvwazi abwesaze dozo omulengerawo ng'asazeeko bamugulidde n'entebe wuyo atudde yeewanise mu bbanga ozannya gwe teri muzannyo teri muzannyo naye nga munnange byebyo bimukuwa ebyo bitambula akadde kano ku social media bali mu ggwanga erya Iraq mbatomeddeko mu kibuga bakita Baghdad nimbagamba nti Nakazibwe leero mazaalibwa ga mutabani we abali Saudi Arabia mu kibuga Riyadh mbagambe bali mu Iraq wali mu Baghdad Saudi Arabia mu kibuga Riyadh bali ekkata mu Doha namwe batomeddeko nimbagamba nti mwakola kyakabi nnyo okubanga mwasubscribing abali Uganda ajjuke nabagamba nti enamba esinga okubanga bafollowing bali mu ggwanga erya Saudi Arabia kwosa ne mu ggwanga erya UAE mwenna mbatomeddeko abagifollowinga nammwe abasubscribinga gwolina tinaba kubanga osubscribinga nina kusubscribinga onyige kale following KBTV gikwosa ne KRTV Uganda nawo kwosa ne Fad UG News jukira erengi tuli kuba gita Fad TV waliyo Fad UG News waliyo KBTV gikwosa ne KRTV Uganda nombasaba nibagamba nti muzifollowinga ezona YouTube channels temujja kubanga mujisa kubanga mujja funa ebyomulembe mujja funa ebyakabi mujja funa ebyattabu mujja kufuna ebyomutawaana bwe munazifollowinga zifollowing kyemulina okukola kyokka ebeera mu bindekere kubanga nze content nja kuba mbalirayo nja kuba upload anteekayo kumu kasita munakola ki kasita muna subscribinga ate ne munyiga kade mbagala nnyo mwenna era mbagamba nti ekyamazima kyo mwakola kyakabi nnyo okubanga mwasubscribinga ate ne munyigane kale munange byebyo ebya mutabani wa Nakazibwe amanyiddwa nga Mactom akozeza amazaalibwa ge lunaku lwali omwaka guweze nibaaba amazaalibwa gabadde ga kigagga kuza amazaalibwa kubadde kwa kigagga ebifaananyi obuvwazi buvuddeyo ebimmotoka kugambye yeevuze mu mmotoka ya buli kika emmotoka zibadde wali nga zisala busazi zakabindoozi omulengerawo ng'alimu kuginyoola niolankata ekyamazima kyo nkyewunyiza nsobolowooza oba just amawulire si matuufu aga trendinga nti omwana nawezezza omwaka nzikola nga Nakazibwe yapostinzeyo ku akawunti ye ku social media andoye awo neŋŋamba ekyamazima ebintu bya ddala ebintu bya laali awo nenzikira neŋŋamba nti ebintu bya mwattu byandibanga bya ddala naye mwattu nsoose kukola ki kukibuusabuusa nze nga ndaba omwaka gwanguye naye ng'ekyamazima ng'omwaka gwego nkyewuunyizza nnyo naye ngeza okukizuula ng'ebintu bya ddala mwattu ng'ebintu bya laali nnyo nga biri kwa laali naye nga mugende kubanga mugifollowinga bagita Fad TV kwosa ne KBTV KRTV Uganda nawo mbeebaza mwenna abasubscribinga ne munyiga kade
kati ekyamazima kyo mwakola kya tabunya abali mu America University of Chicago mbatumiddeko nimbagamba nti muli babule nnyo leero mazaalibwa ga mutabani wa Nakazibwe Farida gera mu komenti omwagaliza amazaalibwa ag'omwaka ogumu ga leero mbeere bulungi.